Abatuuze b'e Mannyogaseka mu Mubende okutuuka okungwangana Malaka kiddiridde omugagga William Jagwe ayagala okubasengula ku ttaka ng'ayita mu maneja we Kalyango Rashid okupangisa abasajja ne babalaagira okusaawa emmere y'abatuuze. Okusinziira ku batuuze baakubye enduulu esombodde bannaabwe olwo ne balyoka baŋŋaŋa abakozi ba Jagwe abadde bazze okusaanyaawo emmere yaabwe. Abantu abawerako batuusiddwako ebisago eby'amaanyi nga poliisi weetuukidde ng'abasinga batiiriika musaayi. Abantu babaddenga munaana n'omusomo babadde bangi sifuddeyo nnyo okwetegereza kuba emigo gibadde mingi nnyo nga bankuba. Bokedde ku makya zibadde ssaawa ng'emu enduulu n'ekeera ku bibanja byaffe awo nebuuza enduulu yaki eyo. Webakubidde enduulu nga nsanze omukazi alaaja na bulaaja nti kye bankoze bankubye ne bandika na bwereere. Mwami guno yankubidde essimu n'aŋŋamba genda eyo mu ttaka lya Jagwe ogende ononeyo omuntu. Kati bwe ntuuse eyo nasanga oyo bamukubye omutwe gwonna. Olugize mwami Kasigire wajjidde n'aŋŋamba omusajja mutega ku pikipiki omukole ki omutwale kwe kumuvuga paka wali ku poliisi mu Kafunda. Omuvubuka Kagondi Rashid omu ku bapangisiddwa okusaawa emmere y'abatuuze abatuuze bamukutte ne bamukunya era n'abategeeza nga bwe baba baleese nga bamaze okubalimba tibagenda kutema miti gy'amanda. Yatututte nga ina ensonga ze bbiri naye nga ffe tumanyike bagenze n'ekigenda kya kutema manda. Enviiri zituwedde ku mutwe ng'ekigendererwa ekyatututte ate nga alesemu ekigendererwa kirala nga ye atandise okutulagira ffe tukube naye ekyomukisa ffe ng'otwagenzeeyo tetulina muntu gutukubyeko. Abasajja omu gwe bayita Buyondo bwantuuseeko n'agamba maneja mwatulemesa ettaka lino n'antema ekise kyasoose. Buyondo naye najja naye n'antema ekyokubiri. Atwala poliisi y'e Mannyogaseka Wanyala Wilba ategezezza nga bwe yafunye okwemulugunya kw'abatuuze tiwaliwo abantu abaagala okusaanyaawo emmere yaabwe naye abadde tannaba kutuukayo kwe kuwulira olutalo. Wazo wano ne mugamba yayingira ne tuyingiza lipooti ye ne muyingiza ne mu medical reforms za poliisi ne mugamba genda mu ddwaliro health center wano mu Kiganda. Mugamba ati nikesi wanga tebasobola okujanjaba ne banakusindika wala weyongereyo. Guno si gwe mulundi ogusoose abatuuze ku ttaka lino okutaama ng'emabegako baatabukira omukungu wa President Reste Nakayenga Kiguli wamu n'omumyuka wa RDC Kaza Evelyn ne babatwala encharge nga balanga okubagoba ku ttaka lyabwe mu bukyamu.